Niriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda webali kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinziira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Bingi nnyo ebikyatambula mu ggwanga lyattu erya Uganda wabula omupya ansabye okwate ka subscribe button yako osobole okubanga osubscribinga ku mukutu guno gwatanaba kubanga okikola nsaba osubscribinge then bw'omaliriza okwate kade ako otaninge mu all osobola okubanga ofuna ka notification oba ka message buli otuba tutaddeyo ensonga wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kino nno kijja kubanga kikuyambako okutegeera amawulire agaba gaakagwawo oba ge tuba tukufunidde nga tulina okuba nga tugakutuusaako mu ngeri emu oba endala osobole okubanga byonna obimanya. Ate gwe yasubscribinga nkwebaza okubanga obadde otambula naffe ebbanga lyonna era ndowooza amawulire ogafuna bulungi nnyo yonna gy'osinziirira okubanga ogoberera omukutu guno. Kyolina okola kintu kimu sharinga message etambule etuuke ku buli munnayuganda kubanga ffenna kitukwatako ensi yaffe tulina okubanga tugyeyagalira so n'olw'ensonga eyo bingi nnyo bye ngenda okubanga nkutuusaako. Kati nno olunaku olwaleero oluvannyuma lwa Dini Sava oba gwe wandiise CEO wa TV10 ono nno gye buvuddeko yalangiriranga bw'agenda okubanga akuba ekibiina kya National Unity Platform akikube ennume ku ttaka era olunaku olwaleero bingi nnyo ebyamba ebitandise okubanga bivaayo era nga okusinziira ku mawulire ge nnaakafunawo olunaku olwaleero agalaga ng'omukulu ono we yaweebwa omusimbi omuyitirivu ennyo okuva ewa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okulaba nga akuba ekibiina kya National Unity Platform era bw'atyo twamulaba bulungi nnyo Dini Lubowa Sava yavaayo n'agamba nti kati bwe muba kye mwagala ngenda kuba ekibiina kya NUP kyonna nkiyiwe ku ttaka era nga gwegwo omulimu ogwamuweebwa oba ye mission gye yaweebwa okubanga akuba ku ttaka ekibiina kya NUP ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula Katumba Gerald muzzukulu wa Mugema eyakolanga omunaala ku BBS Telefayina yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Dini Lubowa Sava yaweereddwa mission oba yaweebwa mission okuba ekibiina kya National Unity Platform n'okuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula Katumba Gerald oluvannyuma lwa gavumenti ya President Museveni okuvaayo okumugaana okukola ku TV yonna kebeere radio station yonna era nga Katumba Gerald agamba nti babadde bakola bonna ku TV10 era nga enebadde YouTube channel eya omukulu Sava era nga oluvannyuma lwa Sava okufuna mission eno yamuweebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'amusomeramu Sava n'asomeramu Katumba Gerald. Wabula naye Katumba Gerald muntu wa struggle nnyo era oluvannyuma lw'okubanga bamutemeramu ddiiru eyo n'amutegeeza nga ye bw'atagenda kubanga asobola okulya mu nsi ye olukwe. Bw'atyo Katumba Gerald n'avaayo n'alangirira nti nedda nze sigenda kubanga nzirukanya emirimu gya bwannamawulire ku mukutu ogwa TV10 gano mazima era nga yebadde program gye babadde bakwasaganya ababiri. Dini Sava okuva olwo yatandika okubanga amanyiira ekibiina kya National Unity Platform n'avaayo n'akola ne statement n'agamba nti ekibiina kya NUP ky'abasiyazi. Nkiddamu Dini Lubowa Sava yavaayo n'agamba nti ekibiina kya National Unity Platform kijjuddemu basiyazi era nga mu vidiyo eno ngenda kubanga nkuwa obubaka obumwanukuddwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi era nga katusooke tubufune n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo teyongereyo. Wabula katono nnyo ensonga za Dini Lubowa Sava okufuna mission okuva eri ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ngenda kubanga ndeeta obujulizi nga kw'ossa n'amaloboozi aga muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald nga wabwino ku mission eno yaweereddwa Sava okukuba ekibiina kya National Unity Platform ne kukosa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katusooke tufune eddoboozi oba obubaka bwa Joel Ssenyonyi bwawadde Dini Lubowa Sava ng'amuddamu ku nsonga za
statement gye yakoze anti ekibiina kya NUP kijjudde basiyazi. Lop amwanukudde bw'ati. Hey. So, tell me, how are you? How are you? How was your day? Tell me, who disturbed you? Who disturbed you? Mommy, who? Rosie? Tell me. Report them to me. What else did she do? Hey. You sure? Aren't you speaking Chinese? Eh? You translate, I understand. So I understand what you're saying. What else? Tell me the whole story. Yes, tell me the whole story. I'm listening. Then what happened after that? Did you? Okay. I've understood you. So what do we do? You advise me. Okay, I have to go. Okay, ndowooza omuntu alabye ka vidiyo kano ensonga oba ozitegedde bulungi nnyo nti Honorable Joel Ssenyonyi omusajja mufumbo ate alina n'abaana abawererako ddala 2 balambirira mu mukyala w'omu amanyikiddwa nga Prose. Era okusinziira ku ebyo Adeeni Lubowa Sava asimanyi biki byayogera gyabijja, wabula nga wotegeddeko nti yaweebwa mission okutanishinga oba okuvumaganya erinnya ly'ekibiina kya NUP. Ekyamazima kyo asimanyiibwa waasinzirira kukola statement efaanaganako bw'etyo. Aba National Unity Platform twalabako omukulu Alex Raisa Mufumbiro yavaayo n'akola embaga mawuuno gye buvuddeko yali chairman Nyanzi ng'agiddamu ogwokubiri, era nga kati simanyi ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omukyala n'abaana, ndowooza Mickey Wine alina omukyala n'abaana, Eddie Mutwe atambula nnyo ne muwala we ffenna tumumanyi. So I don't know, simanyi oba nsonga ki gy'ayinza okubanga awa oluvannyuma lw'okukola statement efaanaganako bw'etyo, naye kyonna kye kiri newankubadde nga baweebwa omusimbi mungi nnyo okulaba nga bavumaganya ekibiina kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu, kiri ekibiina kyajja era nga Abannayuganda basiima enteekateeka ne mission ey'ekibiina kya National Unity Platform, nga n'olw'ensonga eyo and sure anti tebasobola kuwuliriza statement zifaanaganako bwe zityo ne bazitwalanga ekyamakulu. Kati nno bingi nnyo bye nkyakutuusaako wano ku mukutu, wabula ky'olina okukola kintu kimu, akwata ka subscribe button yako subscribing wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda, omaliriza okwate kade ako otekemu all osobola okubanga ofuna notification oba ka message buli tuba tutaddeyo wano amawulire ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Mu video yaffe eddako ngenda kubanga nkuleetera obukakafu n'amaloboozi ga Adeeni Lubowa Sava nga kosa ne Katumba Gerald muzzukulu wa Mugema nga wa bwino commission eyaweereddwa Adeeni Lubowa Sava YouTuber abadde oba runninga tube channel gye bayita TV10, era nga abaddeko ne program gye bayita Gano Mazima ebadde etera okubanga erabikirako ne Katumba Gerald, wabula oluvannyuma la Katumba Gerald okulangirira nti ye avudde ku TV10 era oluvannyuma lw'embyo mission gye babadde bamusomeddemu ey'okutanishinga erinnya lya NUP n'agamba nti asinza kulya mu nsi yange lukwe, nga ate ekibiina kya NUP kye kikutte omumuli gw'okukyusa eggwanga nga naye bw'abadde nga ajja akirowooza era nga bw'akyagala okubanga akirabako mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era n'ensonga nnyingi nnyo ngenda kubanga nzija nazo mu vidiyo zaffe zinabaziddako, wabula kansooke nkome wano nsobole okubanga
mbateekerateekera bwinooli asobole okuba nga mbatuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Atakuumira mpeera bankuumire, amusibe bulungi, tusinkane mu vidiyo zaffe ezinaddako. Mweraba.